nze saali mwangu n'ebikonde nebikuba mu palamenti mwabiraba naye nga mpita nagamba ekikulu gwe mutabani kiki abasajja banakutta amugamba senga naawe bajja kutta zindika mbalabise kibere clear nti siri kyali waabwe ojja kwefula kyali waabwe naye senga tebakwagala senga bakusosola senga namugamba nti Katonda agaba chances 3 chance esooka senga yali speaker wa parliament Museveni naba nga talina chance ndala yonanga ebisanja bye biweddeyo nga n'emyaka gye giweddeyo ng'emyaka giweddeyo ne mugamba senga guno gwe mukisa gwokka yegwe speaker wa parliament kino osobola okukimala Uganda ne tugiwonya senga nga yalowooza abasajja bayinza okutandikawo olutalo era senga ne bamukozesa ye yataasa Museveni n'akoma Museveni tiyadikomyewo singa teyali right honorable Rebecca Kadaga chance esooka netugisubwa Katonda n'aleeta chance ey'okubiri eya covid era nga senga yatudde mu ntebe wali ng'amateeka gagamba kuba Museveni ne international community bwenabona twali tetusobola genda mu kalulu ako Museveni ke yali ayita scientific nga bwobawo embeera okusinziira ku mateeka ngate ekisanja kyo yali muyinza kiweddewo obuyinza obwa presidency buba budda mu mikono gya speaker wa parliament namugamba senga kwata ekintu mubagasokolagafananye sisenga yasinga namugamba kwata ekintu obenanga kwekinanga kiri mu neutral ground nze bamenye n'engusamba ekikadde wamukuba senga nasula step eyo chance nayo negenda bwetu ezo chance meka kati omwana byeggulo kye bamukoze naye mazima ga Katonda mu ggulu nze senga sikanya naye pate gyalimu pate ye eyonona ekitiibwa kye kuba eyo yababbi tesaana bantu balungi nga Kadaga era sakanya naye mu mbeera eyo nga bwe sakanya naye mu parliament nga bwe sakanya naye mu bintu bingi naye sigala muwe ekitiibwa kuba mukyala wa kitiibwa mukyala mugezi ate mukyala ayagala ennyo ensi ye naye nga Museveni bwakola nti akozesa abantu n'amala n'abavoola namana making sure abakakanya muze mulaba kiki mutalabye tunulira Gilbert Kenya muzadde waffe n'omwana we bwatu we bamujjawo tunulira mukadde wange Edward Sekandi tunulira bona tunulira muzeyi Nadduli tunulira muzeyi Babu bamaliza n'abaana bakuba bwababojja mwanakana abakola ki kakati mwalabye bwe bakoze right honorable Rebecca Kadaga lero teyabadde message eri Kadaga eka yabadde message eri abasoga mwenna eri abakazi mwenna eri bannayuganda mwenna abalowooza nti osobola okubeera mukwano gwa Museveni tosobola katuzi chance biri zigenze naye tukyalinayo chance endala eki tukyalinayo chance endala eki chance eyo yakwatagana ffenna n'okusookera ddala tukozesa chance eyo tulina okugulawo obwongo bwaffe ne tuyiga when somebody shows you who they are believe them senga Museveni akulaze kikyali believe him oyo Museveni tagenda kukyuka ku myaka 85 tagenda kukyuka fe basalawo ng'omugigi omupya era tugenda mujjako era senga njagala okusaba oli wa mugaso nnyo mwendo njakalulu bakaguze buguzi openire nga Museveni yefuda atalaba amongo bwabagulirira ng'atunula eri naye bwe batuuse mupulirize bulungi bwe babadde mu kulonda wakati wa Kadaga ne Amongo ng'alaba sente z'omuwa omusolo ezigenda zigabibwa okugulirira abantu Museveni yatunudde eri talaba andita Amongo wagulirira naye bwe batuuse mu kalulu
akaasa ni basajja balaba ne ono musajja yani ow'ekisolo Siza Mulinga ababadde bavuganya ne basajja balaba Museveni n'asitopinga okulonda okwo nti okugaba ssente kuyitiridde kitegeeza waliwo abaana waliwo neki kati maama Kadaga abakwenda niifwe ababasaga tibakwenda waire bakusosola tebeena bagezi kino tebajja kikubulira ze nkikuwulidde senga nsonyiwa naye munnange bazaala mulalu kati kambikuwulire muno kasita kimanyi everything comes from a place of love, from a place of care. Ye lwaki siva ku bigambo ebyo basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire kugumya kojja wange oyo maaka mwebale kwagala ba foot soldiers mwebale kubeera famire eri abaana mwenna ba foot soldiers mwebale kubeera famire nze kiŋŋumya nnyo bwendaba mwebale nnyo webalisibwa bwendaba nga mugumya abakyali bange ne bafuna obuzibu wanguwa kyongera okumpa confidence nti nange bwe naafuna obuzibu mujja kujja sembayo nga mbagamba bannange wadde mulaba tuli bangi wano naye maama yafudde ku kiseera ekibi ennyo mwandikidde nnyo nze nzizenzeka ndoza kanjira nkyayogera mwandibadde mutulaba bangi nnyo naye bakulembeze bannaffe bangi tebasobodde kujja mukyala wange omukyala Kyagulanyi Mama Solomoni yasinga okwagala maaka tasobodde kujja kuba emirimu gye mbadde nnyina okukola bintu ze mbadde nnyina okukola ezaffe eza famire eyanziza yagenzeeyo era nze wano okumukiikirira mbadde nnyina okubeera wano ne leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi mbadde nnyina okubeera wano ne Ndege Lubongoya neyanziza mbadde nnyina okubeera wano ne chairman Nyanzi mbadde nnyina okubeera wano n'obukulembeze bwonna naye banaye mumanyi embeera gye tuli mu kuyitamu kati abakulembeze bonna bali bize ate wesiri bannange balina okukiikirira tuli mu kusunsula n'okwatagana n'akakiiko kafakire okulonda okulaba ng'omukka omweru guvaayo nga tumuwa abakulembeze kale nno wadde mulaba tuli bangi naye tetuweddeeyo enkola yaffe twagalana tusaasiragana tukumagana era tusabiragana ngende maaso nammwe mutwagala mutwagire bannange mutusabire muveeyo mulonde abakulembeze temukubagana temutumiragana bwe tunajjako Museveni buli omu agenda kuba beyeyagalira mwebale nnyo mwebalire ddala basibo ne bannyabo Mukama abankuumire abawe omukisa abawonye omutemu Museveni atukkirize tutuuke mu Uganda empya ebikatto bibeerenga byammwe amasanyalaze gabeerenga gammwe enguudo zammwe zitereere amalwaliro gammwe gatereere Busoga efune emirimu Busoga erekeraawo okujeregebwa ku maapu y'ensi yonna ne maapu y'eggwanga mwebale nnyo mwebalire okuwuliriza Mukama akugumye maama Mukama mumuze emirembe mwebale nnyo okumpuliriza mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.